Vice President wa National Unity Platform Honorable Muwanga Kivumbi ateranga ye mubaka wa Butambala county wetuogerera mu kaseera kano police evuddeyo nekakasa amachagona ku lwalero nti emulina emukutte era ali mu kaduukulu kaayo nga bwegenda maaso n'okuba nti oba oli awo emulinza olunaku lwa kooti emusimbe mu maaso g'omulamuzi. Wetugenda maaso n'okubeera nti tukolera eggulire lino nga tekikyaliko kubuusabuusa ku kukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi era nga police ekakasizza bulungi nnyo n'ensonga lwaki oba oli awo emuyine mukumidde mu kaduukulu kaayo ejiwadde bulungi nti Honorable Muwanga Kivumbi ono ebimu ku ebyo ebimukwasiza biriko akakwate oba byekuusa ku mivuyo ejali mu kulonda okwali mu Butambala eyo. Jukira nti emivuyo gino police gyeyogerako kwesinzidde okubeera ng'emuggalira giri mu kkono okufiira obulamu bw'abantu abawerera ddala 7 abalala bagamba 10 naye ye President Museveni bwe yali ayogera ku incident yagwa mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi e Butambala yasobola okonfirming omuwendo gw'abantu 7 abakubwa amasasi and of course President ekyo nakyo yakikonfirminga nti bano bakubwa bukubwa masasi. Okukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi kiddiridde ennaku eziwererako ddala kati ndooza nga 5 eziyiseewo bukyanga incident eyo egwawo mu makage era bukyanga tuva ku lunaku olw'okulonda twalondanga ennaku z'omwezi 15 kakati ku lunaku nga bagenda okulangirira oba oli awo ebyava mu kulonda naddala ku mitendera gy'ababaka aba parliament enjege eyo yagwirawo mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi zaali zikunukiriza mu ssaawa 9 ku 10 ez'ekiro abantu abawererako ddala emirambo mingi ne gigwa era nga amasasi mangi gaavuga gaakubwa. Nga sinaba kutwalana mu bingi nnyo ebyali wa Honorable Muwanga Kivumbi nagenze maaso ndooza mu nnaku nga 3 2 emabega nakoze video ne mbagamba nti Honorable Muwanga Kivumbi essaawa yonna bagenda kumukwata. Video Pavin twagikoze ddi eggulo okwesa ejjo nokwosa jjo okwosa eggulo nakola video wano ne mbagamba nti Honorable Muwanga Kivumbi essaawa yonna mu musuubiro okubeera nti agenda kukwatibwa ne mbawaako ne kumanyaga abantu awo abalala bendowooza nti akaluka nengejje katambudde mu bitundu byabwe n'ebigambo ebiddiridde kalulu bayinza okuggalirwa emabega w'emitayimbwa era ezimu ku examples zenabawa zeze Butambala ne mbagamba nti abantu abafiire wa Honorable Muwanga Kivumbi ne wayitawo ennaku 3 nga Honorable Muwanga Kivumbi tagenze ku police kugenda kola statement mu kaseera kekamu nga ne police teyongerezaako kigambo kyonna okuva kunoonyereza kwayo kwe yakola mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi. Ate Honorable Muwanga Kivumbi naye ng'omuntu n'avaayo n'akakasa eggwanga nti obutambi obulaga ebyaliwo mu kiro nga police esindirira ebyasi amakage okuli n'obulamu bw'abantu abasangibwa munda mu nju okufiiramu ne mbagamba nti biyinza okubanga police bijiwadde buwika siriso kwongera kola investigations zaayo na kunoonya oba oli awo musango ki omutuufu gwebeekwatira Honorable Muwanga Kivumbi. Yes, era bwe kihappeninze oba bwe kituukiridde olunaku olwaleero Honorable Muwanga Kivumbi ntegeddeko nti balabika baamugye mu makage agasangibwa ekasangati then ne balyoka bamutwala ku police etannaba kubeera ng'etegeerekeka oba mu kaduukulu ka police akatannaba kuba nti kategeerekeka nti oba ali ku police gindi oba ali ku police bweti. Incident yagwa Butambala which means nti wabaawo emisango gyonna ejeyongereza ku misango oba oli awo police gyegamba nti gyali connected to oba egyekuusa ku egyo egimukwasiza investigations zonna ziba zirina kukolebwa mu Butambala and police ekijjayo bulungi nti Honorable Muwanga Kivumbi akwatiddwa ku misango ejazzibwa mu Butambala oba mu misango egy'ebyobufuzi ebyalimu violence mu Butambala newankubadde takwatiddwa mu Butambala asangiddwa eno mu makaaga agewa age Kampala mu Kasangati. Now tuwulirizeemuko katini nnyo ku bigambo bya President Museveni amangu ddala nga yakalangirirwa ku bukulembeze bw'eggwanga lino
ng'omukulembeze ow'omusanvu. Now nsaba producer otereko ku bigambo bya President Museveni awo wennyini tubiwulirize bulungi. Njagala tuwulire buli kigambo ku kigambo ekyafuluma mu President Museveni. And even njizireyo mbajjukize nti nabagamba omusango oguyinza okonektingira ku Honorable Muwanga Kivumbi guyinza okufaanaganako n'omusango gw'omugenzi Honorable Muhammad Segirinya, era guyinza okufaanaganira ddala butereevu n'omusango gwa Honorable Alan Sewanyana nga bwe yabadde awera ennembo banakati bwakyawera ennemba n'emisango gy'ebijambiya. Listen to President Yoweri Kaguta Museveni. Babituwe. There's something happened in Butambara. Butambara, a character called Kivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Kivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station, and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Kane mwakatambyako. Butambara. There's something happened in Butambara. Butambara, a character called Kivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Kivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station, and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Now, ebigambo bya President Museveni bwe nabiwuliriza nze ng'omuntu njagala tubikotinge bulungi. President Museveni agambye nti when Muwanga Kivumbi was defeated, Honorable Muwanga Kivumbi bwe bamumegga akalulu nga wanguddwa. Now the plan everywhere, enteekateeka zaabwe buli wamu, was that where Nup defeated, gangs with pangas nasirikirira nakujjukiza nti you remember pangas, mujjukira ebijambiya balina enteekateeka z'okulumba abantu okubatuusaako obulabe. Ebyo bigambo bya President Museveni. The moment when nawulirira ebigambo bya President Museveni nga ayogedde ku bijambiya na confirminga nti mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi abaalimu abattibwa abakubwa police oba ebitongole by'okwerinda amasasi baali bayina ebijambiya era nga mu kiro ekitannafulumizibwako butambi bwa incident nga bwe yali nga Honorable Muwanga Kivumbi akakasanga incident eyo bwagirina ku CCTV footage gwalina oba CCTV cameras owewaka koze nyumba erabika eri wired with the camera. Kakati nga ya confirming anti footage amulina mu butambi. Nenzijukira ekyasibye omugenzi Segirinya nti byali bijambiya. Era nembalabula nembagamba nti in fact salabula but nayogera kuba okulabula kirala nayogera nga ntudde wano wennyini. Nengamba nti Honorable Muwanga Kivumbi either alina ebintu bibiri. Alina okulelizinga footage oyo gwayina before police nga tennamukwata ensi erabe ebituufu ebyaliwo. 1, 2,
Nembagamba nti n'okuta obutambi obwo ku CCTV cameras bw'aba abirina nakyo kiyinza okuleetera Honorable Muwanga Kivumbi akaseera akazibu. Okubita kiyinza okumufuukira ekizibu, so nga ate ne bw'atabita public kubiraba nga nakyo kiyinza okuvaamu akabaate aka Honorable Muwanga Kivumbi okusibwa oba obutakola ki oba obutasibwa. Now njagala katuriwininge obutambi tuddeyo mu statement ezakolebwa Honorable Muwanga Kivumbi before President Museveni oba after President Museveni. No, in fact bino ebigambo Honorable Muwanga Kivumbi abyogera President Museveni tannaba na kuvaayo kola statements zino. Nsaba otuweeko katambi kano ako kennyini tuddemu tuwulirize bulungi kigambo ku kigambo ekyayogerwa Honorable Muwanga Kivumbi, and then nzije nkulabule ba MPs abalala aba NUP abali likely chances zabo okuba waggulu okukwatibwa nabo okubaako emisango egy'enjawulo egibaggulwako. Let play that. Nga tebalina ku luguudo babatidde mu ndomo mu nyumba. I think badde banoonya buleme okukula ne bajja bagezeeko bakule bino ne balukuba amasasi. Nendowooza bwera egudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu wawona abadde emirambo abantu 10 nga bamaze obatta. Awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15. Oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala ogakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde mu nyumba, si ku luguudo siwa baba batidde awo olaba mu nyumba ne baddusaawo emirambo egyo gyonna. Nabadde n'abantu abadde mu mmotoka omwo balabye buli ekigenda mu maaso nga basitula buli ali injured buli ali ki nga bamuddusaawo. Nina ba agents abankuumufu kikoso buli bwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali obutali musango. Naye okutya lwadde lwatandise eddeeyo ekibibi gye babadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu piki mu kulonda. So ne bajjana saa zenjogerako zaddemu endeeza ekiro we baalumidde wano era ne batera abantu bonna babatutte Gombe mu hospital. Nendowooza era okutya okuwa ekifaananyi nti bassa abantu 10 mu kifo kimu ne Gombe ne babajuusaawo ekiro ne babatwala e Mulago. Kati tubadde tulina wano family abadde ano nange simanyi baani bafudde. We just took the number because emmotoka mwabaddemu ababaze. Kati olugoye luli njadde kulaga oli omwami ku identifying te mukyala we n'agamba mukyala wange ateeka okuba yafiiridde wano. Nabano bajjukira waliwo omulambo gwe basitudde nga gusigadde mu mpale ya mukazi nga guliko na kaleega kokka. Kati atunuulidde ki oyo yabaddewo babaddewo nga babiraba oyo amu identifying the wali omulala balese essimu Gombe basabadde bamutyako engoye ne bajjamu essimu ne bagikubyeko ne bakubira mukyala we ne bagamba nti ono bbaawo yafiiridde muki. So tugezaako n'okutegeera waliwo kati omukyala bamuyita Aisha wekaabalamba ye bamukubye ate nga bamwogera n'omulangira twagamba ove mu byobufuzi. So it was a combination of military bikanyama bye baleeta ne local actors. So oyo kumakya afudde kumakya wano nene omulambo ne bagutwala e Gombe. So abalala babakutte babalina mu makomera naye abo bo balamu bali mu makomera tunaadiriga nabo ne tosobola kufumiitiriza bulumi bw'oyitamu abantu bobadde nabo campaign trail. Kati ng'oyogera n'abaana baabwe
Bali kubera mseketa na mauli ni atakati na mauli bali ndia bagenda somo kiraga nti police ekyagenda maaso n'okukola arrests ku nsonga eyo. Yes, okusinziira ku bigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi kiraga nti police ekyayina omulimu gw'okubaako abantu abalala beekwata eyongereze ku Honorable Muwanga Kivumbi. Ekifaananyi ekyo kijjeeko. Now Honorable Muwanga Kivumbi mu bigambo bye akulaga ayina ba witnesses mu ssaawa 9 ez'ekiro abaaliwo mu mmotoka era abaalaba buli kimu ekyagenda mu maaso. Now police ejja kwetaaga okufuna ku ba eyewitnesses abo abaaliwo, but era y'omuntu y'omu n'akugamba nti it was a combination of police, military ne baakanyama abaaleetebwa abavubuka ba Kawuula. It was a combination of 3 different uniforms ezagenda maaso n'okulumba wakawa Honorable Muwanga Kivumbi ne bakola ebyakolebwa. Kakati ebyo bigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi nti ba eyewitnesses abo baaliwo mu mmotoka. Kati sisuubira kuba nti police bwebanga kituufu yali eri associatinze n'abantu abalala okujja wakawa Honorable Muwanga Kivumbi and president ng'akugamba nti ewakawa Honorable Muwanga Kivumbi abaaliwo baalina ebiki ebijambiya, and yensonga lwaki police yalina okuba disarminga oba police yalina okukola ki. I don't want like quoting ebigambo by'omuntu nga si bye bituufu byayogera. Nsaba era tuddemu tukkatirize ebigambo bya President Museveni ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi. Nsaba producer oddemu otuzannyire katambi ako obuwombeefu obw'ekitalo bakazannya. There's something happened in Butambara. Butambara, a character called Kivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the plan everywhere was that bakwate ebijambia. Enteekateeka zaabwe buli we baali bagenda okubwa akalulu baalina okubeera n'abavubuka nga bakutte ebijambia. Era president n'atujjukiza incidents ezaaliwo ku bijambia. Continue. Pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Kivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station. Okay. Nti that's what they did at Muwanga Kivumbi. Nti ewa Honorable Muwanga Kivumbi balina ebijambia nga baagala kwataakinga. Oshegede ebyo bigambo bya President Museveni si bya Viki, which means nti Honorable Muwanga Kivumbi omusango gw'ebijambia ayinza obutakola ki obutagusimattuka. Kyekiri kye nabagamba nti Honorable Muwanga Kivumbi yalikwatibwa era n'avunaanibwa omusango gw'ebijambia gufaanaganako n'omusango gwa Honorable omugenzi Honorable Seggirinya. Malaya katambi ka president ne memuwanda bigambo mukamwa. And they were shot. 7 of them was defeated. Pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Kivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. When Kivumbi was defeated, they came up with the pangas, and that's when
they were shot. Okitegedde nti Honorable Muwanga Kivumbi bwe yawangulwa abantu be bajja n'ebijambiya era yensonga lwaki bakuba. Now the president is confirming, and remember, president, a person in position nga President Museveni gyalimu bafuna kye twita first hand information, primary information gye bafunira ddala. President report gye bamuwa oba kyaba yeetaaza okumanya akifunira ddala okuva ku source. Era yenna reporting mu maaso ga president making sure nti amuwadde kye twita first hand information oba amuwadde primary information. Kakati president atukonfirmingidde nti Honorable Muwanga Kivumbi abantu abafiire wakawe balina ebijambiya nga balumbagana. Police oba ab'ebyokwerinda ne babakuba amasasi agabajja mu budde. Honorable Muwanga Kivumbi bwatyo bwatwaliddwa olunaku olwaleero agende maaso okulindirira olunaku lwe abakulu lwe bagenda okumusimba mu kooti. And remember, ennaku zino kooti zanguwa okutuula. Yes, Honorable Muwanga Kivumbi ama 100% nti ali mu mikono mituufu eja police, and he was not abducted nga bwe kibadde kibeerawo ennaku ezo nti omuntu takwatiddwa awambiddwa buwambibwa. Yakwatiddwa mu mitendera emituufu egy'okukwatibwa according to police. Era yensonga lwaki evuddeyo ne confirming okukwatibwa kwe. Before you people starting complaining nti Honorable Muwanga Kivumbi yabuziddwawo, Honorable Muwanga Kivumbi yawambiddwa, no, police tebirinze ebyo. Ekonfaminze bulungi okukwatibwa kwe. Era nekakasa nti ali mu mikono gyabwe. Era nabo tebaagala kulwa nabo, kulwa naye I mean mu mikono gyabwe. Bagenda kubanga anytime babeera nga bamukwasa kooti, oba bagenda kubeera nga bamwongerayo mu kooti egende maaso n'okuba nti oba oli awo emuvunaana kuba yeyina obuyinza obukakasa emisango. And Honorable Muwanga Kivumbi, as of now, he is not guilty until he proven guilty. Okay? Esaawa zino bamutwala ndowooza nga suspect because you're not proven guilty, you're not guilty until you're proven guilty. Yes. So kati ensonga bwezi tebikiri. Kakati abantu abalaba nabalabulako oba saabalabula bati bwe nalowoozaako ng'abayinza nabo okukwatibwa yadde bamegeddwa akalulu. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Ssemakula, chances z'okukwatibwa kwe ziri waggulu. I repeat this. Omukulu Honorable Lutamaguzi Ssemakula, chances ez'okumukwata ziri waggulu. Newankubadde yawangulwa. Era n'emisango egiyinza okuggulwa ku Honorable Lutamaguzi Ssemakula okusinziira ku bigambo byakozesa okuva akalulu ekaggwa, n'abantu abamu bagenda asongamu ng'abamulemesezza okufuna obuwanguzi bwe ye bwakakasa nti yabufuna abantu baamuwa obuwagizi mu kalulu. Honorable Lutamaguzi Ssemakula bwe bakeera ku makya ne babagamba nti ali arrested, temwewuunya. Ekyo mubeerewo nga temujja kuwulira nti it's a breaking news. It will be a just in. Tejja kubeera breaking news. Ejja kubeera just in. That is in case be banaaba bamukutte. And lwaki banaaba bamukwata oba lwaki ali likely okukwatibwa. Honorable Lutamaguzi Ssemakula ow'e Nakaseke alina omu ku bantu ba pointingamu. That is General Sali Musale. And anytime kyangu kya kumusaba bujulizi okakasa ebiragiro byayogerako nti gye byava okujja okukola ki okumujjako obuwanguzi bwe ye bwagamba obuwanguzi bwe yalina. So take a note, Honorable Lutamaguzi Ssemakula bwe mululira akwatiddwa temwebuuza oba temwekanga. Omuntu omulala
gwe nabagambako era mu video yange nti ayinza naye yadde yawangulwa okukwatibwa oyo ye chances z'okukwatibwa wakati mu bigambo bye n'ebikolwa bye ebibaddewo omukyalo oyo ali mu bitundu by'Essembabule Honorable Goreti Namugga naye tekikeera ku makya ne kikwewuunyisa bwe bakugamba nti ayina emisango gye beetaaga okumubuulirizaako mpola mpola. Ekyo nakyo tekikwewuunyisa, tekikuba enkikwe. And it will not be a breaking news, it will be a just in. Gajja kubeera kugamu kugaliwo so si kugaakagwawo oba agatalinda. Era nsonga ki? Zibadde ngamu okulumiriza abantu abamu okukola obulumbaganyi n'ettemu ku bantu. And I know politics akalulu kawedde kakati ng'essaawa zino kyakutandika kunokolayo ani abadde aseketerera gavumenti 1 2 ani abadde akola defamation 3 ani abadde aina gwalumiriza nga kakati twagala kufuna ku bujulizi obwo. Era temwewuunyisa bannamawulire bangi naddala abakolera ku mitimbagano ng'omukutu gwa YouTube abayinza okubeera nga basobola okuggalirwa anytime olw'ebigambo bye bakozesa olw'amawulire ge bapublishinga n'ebintu ebiki ebirala. Omukyalo oyo Deputy President wa NUP mu Northern Uganda Dr. Alina Zedwiga okuvira ddala ku lunaku lw'okulonda even before olunaku olw'okulonda mpaka no ssaawa za kakati tewali amanyi police chikwali and it's not yet confirmed by the police nti oba ye mwina oba si ye mwina. Waliwo ne Deputy President omulala era abakyala abo bali babiri nabo paka na kakati tewali amanyi gye bakola ki amanyi gye bali. So akalulu bwe kaba kawedde suubirayo ebintu bingi eriyinza okuddirira. Naye tusabire Honorable Muwanga Kivumbi emisango egimutwazizza oba oli abo bannabutambala bayimirire wamu naye ne Mukama ayimirire wamu naye n'omulamuzi agenda okubeera mu musango gwe ensonga yongera okubanga aziwuliriza. Kakati era neekana akatambi akali ku screen kalimu ebigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi ng'era nnyonnyola. Nsaba nako katuwe producer oba oli awo nange mbasiibulire kwako bakatuwe. Totally misinformed, totally out of for him to say that gangs attacked a police station. There were no police station that was attacked. It is the military that descended to people in my home, and these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because in that place I have cameras. Not only cameras, there were people who recorded videos. That's why after killing all the people who are there, they did another firing and ensured that they retrieved every dead person and packed trucks and took them to Gombe Hospital. We have footage of soldiers carrying dead bodies. We also have a footage of 2 soldiers that were shot at the site. Therefore, for him to allege a terrorist act on me and on any of the people who are victims of state violence is extremely unfortunate and unbecoming of a head of state. Is he misinformed? Now, if he's misinformed to that level, then are we safe for the country that the president no longer gets a right briefing? Because as a president, you are the #1 consumer of intelligence, verified. Now, if he's
he sits out there and he was addressing bishops. I've seen a number of clergy. I don't know the gathering, but I've seen a number of bishops. So before men of God, in a straight face, the president is lying. The thing is, government must account for all dead people that were killed in that election. It is them that killed people. And okay. So agamba ino obujulizi nga police abasajja bayo benyini besitulira emirambo okugijja waka okugiteeka mu motoka. Era agamba President Museveni yali misinformed, bamuwa amawulire agatali matuufu. Era n'agamba nti position gyalimu ye muntu eyalifunye amawulire agasookebwako ate nga matuufu. N'agamba kiteeka eggwanga mu bulabe okuba nti president bwe baba basobola okumuwa amawulire ag'obulimba nga tebamuwadde mawulire matuufu. Neyewunya n'okwewunya nti amawulire ago ye gagamba ag'obulimba president ge baamuwa ku byaliwe wakaawe, nti ate yagogerera na mu maaso g'abannaddiini n'abantu abalala abaali bagathalinze naye nga abawa misinformation. Okay? So Honorable Muwanga Kivumbi agamba obutambi takoma bukomi kubana buno bwakwatibwa kamera za waka, wabula waliwo n'abantu waka abalala aba recording. Agamba battibwa mu galaji ewaka, tebattibwa nga balumbaganye police oba kitebe kya police kyonna oba police station yonna. According to him, ebisigadde tujja kuba twongera okubifuna mu kooti gye banaaba bamututte, and even n'okumanya oba oli awo omusango bwe gunaakola ki, bwe gunaatambula. Naye as of now munzikirize nze nga Vicky nkome wano mbategeezezzaako obutegeeza ku mawulire agagenda maaso mu ggwanga lyammwe. Atakuumira mpeera abansinkanye mu updates endala nyingi. Mubeera bulungi baganda bange, taata mwera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi, duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya, ekikunoonyeza obuwanguzi, ekikunoonyeza amaanyi, ekikunoonyeza okufuna, ekikunoonyeza emirembe mu dunia. N'oba nga oli bweru wa ggwanga nga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa, ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku. Ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo, Allahumma ghafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala, okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.